Kayihura ategeezezza nga bw'akyalemedde we yasibira bwe yategeeza Amama Mbabazi nti okutalaga eggwanga kwaliko nga yeebuuza ku bantu ku butya bwaneesimbawo okuvuganya pulezidenti Museveni mu 2016 bwe kutali mu mateeka. Wabula kinajjukirwa nti NRM yategeeza nga bw'etakkirizanga eyali ssaabawandiisi waayo kwesimbawo okuvuganya ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni. Yinza kuwa ekyokulabirako singa kati abatujju babatemu batulimba ne batuwandiikira nti bagenda nga batubuzaabuza nti bagenda nkungaana mu kitundu ne tufuna intelligence tebapanga kutemula tubakiriya nti mugende mu maaso kubanga ebyo biba bimenya amateeka. Kayihura agamba nti okusinziira ku ntaputa yaabwe ey'amateeka ebikolwa bya Mbabazi bimenya amateeka, akkaatiriza nti ono alina kugoberera amateeka nti era tali waggulu waago. Wabula bannamateeka ba Mbabazi baalaga obwennyamivu olw'entaputa y'amateeka gy'eno Kayihura gye yawa gye bagamba nti yakifuula nnenge nti era babadde tebagisuubira kuva mu muntu eyasoma amateeka nga ye. Ebintu ebigenda okukolebwa client waffe nga presidential aspirant tebimenya mateeka, so n'olwekyo poliisi weba eyagala okwetaba mu nsonga zino eteeka kujja buziku kumukuuma. IGP yeyambisizza akakisa kano okuwa abasajja b'ebiragiro obutalonzalonza kugomba bwala mu Mbabazi singa anaagezaako okwefuula nampulira zibi. Any police officer who acts in the course of his duty will be defended by the Attorney General. And I want to use this opportunity to assure the police, just do your work, do it right. Don't use the unnecessary force, but use force where it's necessary. Bwe yali ayogerera ku mukutu gwa Voice of America, Mbabazi yategeeza nga poliisi bw'etalina lukusa lumukugira kutalaga ggwanga. The problem is not the law. The problem is the consistent breaching of that law by the police. Mbabazi era yategeezezza nti alwanya entalo nnyingi nga kale tayinza kumala gatiisibwatiisibwa.